ne mugaddala Mutebi guwa yingidde mu ndagano ya 2013 eno nga nakulabula ku mayiga kakati n'abatekane waberanga zio kwekubana nabo mutwekube mayegoro olukiiko talubaamu obuyinza obumufuula kabaka obwa Buganda ina busaba Museveni ne bakabaka bonna bajjajjafa baloba busaba Museveni. Okale tugenda maaso nkyali ne Saalongo na Kibinge omulwanya muri kakati tubadde tukyayogera ku nsonga eri boddayo mu kika ky'effumbe mu beebika mwalimu abaami abaali abalwanyi abaali abatabaazi mbadde nsaba nammwe buli muntu yenna gyoli kabiri bannaffe abo bakajubi Fred bajje Lumbuye Fred Lumbuye Musoga ngamye nti waliwo omusambo omusoga tetwagala nze ngamba nnyo nti abasibe tuleke okulwanira eruzira bo babalwana nze ndaba nga abaana abato sooka owulize muno byakola ki kati nze ekyembadde ngamba nti ne Lumbuye Fred oba Kajubi nga balumirirwa Buganda nga bagisomesaako badde ewaka nabo bafune ebifundikwa byabajjajjaabwe naawe ddayo mu kika ky'abefumbo ogambe tulina bajjajjaffe abaalwana ne bawamba Buddu lwaki tetusitula amaanyi g'abajjajjaffe ago lwaki tetusitula tukwata amafumu gaabwe nga ne munaffe ono bwatukulembedde nti yibamuwerya jjajjaawe n'ekifundikwa kya jjajjaawe nga bwakulembedde olutabaalo naffe tuddeyo mu bika byaffe tusitula amaanyi g'abajjajjaffe otuyimbako nti bajjajjaffe abaatusooka baakola ki baalwana nnyo mu ntalo kati ne bannaffe abo baveeyo gye bali kubanga ebigambo tebigenda kununula ggwanga lyaffe nga bana ebyakufuzi bakozesa ne balemererwa ne bayingira parliament ate bo bavumiridde nze okuva 2013 kati nabo bannaffe bave mu butambi bwo baliko bajje ewaka nabo bafune ebifundikwa by'abajjajjaabwe bafune amafumu g'abajjajjaabwe tukole emikolo kwenga ebyobufuzi biremye bulengira parliament kwekuusa bawulira nga balwanagana bokka walya ssente oli nagamba n'ogamba nti Ssenyonyi bate walya ssente ntwala mu kkooti nze ndeta obujulizi Kyagulanyi oba tozirya ntwala mu kkooti ndeta obujulizi Mpugo bate wazirya ntwala mu kkooti oba Muwanga Kivumbi bawulira nga bakubagana bokka na bokka kati ffe aba Air Force mwenna abalina omukisa okulaba byendaba tujjeyo amafumu g'abajjajjaffe tujjeyo amaliba g'abajjajjaffe ne bajjajja babanga n'amaliba gaabwe ge baatabaazanga era jjajjange lyango kakati mujjeyo amaliba g'abajjajjammwe mujjeyo ebyoto bangi abagenze mu nsozi nga tubalaba nga basabira munnaffe ono ow'ekireka bo nga tebabagambako tulabye obutambi bungi ne ku TikTok obubeerako nga abantu basomesa ennono abantu bakuma ebyoto abantu bazina bo nga tebabagambako bamusabira nti aterere by the way muganda wo yaliwa mukulu simanyi kyekyamutuukako nga takyanyiga mukulu simanyi abakulu bakugamba ki bwe bajja gy'oli social media zino ne bannaffe abatula ku butambi bebalabe bamutemi so siffe batya batya abantu bali mwiba mubanja gwe sinnakulabako ng'okolayo yadde akatambi akatono kati obanje manjani kati ani gwe mbangamba nti njagala kabaka Katikkiro ani Mayiga Charles Peter omugambe kabaka aliyo abantu balaba babukola eyo n'abamu baatuuka eyo okwekalakaasa e Bungereza owa kamera nyamuuziyeko ebintu bino mwende ketubulagawa nze nkomyawo mivuddemu ekibuuzo kyangu gwe lwaki tobanja mukuluwo ekintu kyewasookerako ddala nze ebyange sitandikira gwe otandikidde kubuuza gwe wenyini waŋŋamba nti nzijukira gwe wenyini waŋŋamba wanvuma nako ali ku kamera ono atudde wano omulaba n'abalala ono yenyini yaŋŋamba yanvuma nako ne pasita Simo yanvumako nga tukulanga mwatuvuma owa kamera kati kino kankinyumize gwe n'aba nalaba akatambi kano sijja kateekamu toge kati kabivudde kawa kamera kanti kunyumize n'aba nalaba akatambi kano abajjukira bonna
Buganda Abaganda bavuma Nakibinga atudde wano n'omugenzi Sheikh Muzata. Sheikh Muzata oyo mulaba yalaba programu zange. Appointment yasookera ddala okumpita ye yampita. Twasingana ku restaurant erina kaseera bali bayita St Anthony. Njimanyi. Nambuuza ebigambo by'oyogera ku musajja oyo bituufu. Ddala okakasa Abaganda banaakiraba yennyini. Ne mugamba gw'oli mwetegefu okuneegattako. Naŋŋamba ze bw'onombuuliranga bye mbadde simanyi ebiri awo bikusike bwe omusajja ono Mayiga byagenda okusobya ku Buganda. Nja kubyogera ng'obyekakasa. Ne mugamba onoogumirwa okuvumwa. Naŋŋamba ate ekyo nkitya. Omugenzi Sheikh Muzata yalina omwana wattu omu omwami oyo Kabuye ali mu bondi yakisi bondi Kabuye. Nga tutandika nze n'omugenzi Sheikh Muzata okulaga abantu Mayiga oyo kikyakola ki kyali. Ne tubagamba Mayiga ekimuleese kye kino n'ekino abantu baatuvuma. Wanvumako ASP simu ate n'agenda mu programu naye era naye butatandika okwogera naye nanvuma. Nga mugamba Mayiga muvubuka aze kukola mwagala bali abakadde temutegeera batulangira obunyarwanda ze banvuma obunyarwanda Sheikh Muzata bami omugenzi ne bamuvuma obutanzania nga tubalabudde ku Mayiga oyo. Mukulu wange oyo ali oyo gwogamba nakkiriza mukulu wange nga gwe bw'okyogera. Ne mubuulira kasajja ako twali tukyayogera ku ssimu y'omukulu omumu wa Mamba ali awo. Si ye yamumpanga ku ssimu. Ne mugamba omuntu ono gw'oleesi wamufunyeeko obubaka. Nga tebannaba nakukola ndagaano ya 2013 ekyanjawula ne mukulu wange endagaano ya 2013 eyo. Kubanga nagitegeera ebigirimu ne mubuuza nze saamuyitako kabaka. Ne mugaddala Mutebi gwe wayingidde mu ndagaano ya 2013 eno. Nga nakulabula ku Mayiga. Ekyatwawula ndagaano ya 2013 n'omugamba nga ebintu ebimu nakulaga nti yeebaka n'okwebaka nga tayagala bimanya. Twayogerako ne ku kyoto seesa mirembe. Yennyini nga mbuuza nti ensinga teriimu ki mirembe. Nenda nti ono y'olulimi lwalooteramu luki lulala. Endagaano ya 2013 yemazeewo ettaka lyaki ya Buganda. Endagaano eyo yali noonyereza kyapa mu ngalo kyatandika kitya. Nze mbirina ndibijjira yaabo abalaba byendaba. Katikkiro yagamba kyakola kirungi nnyo tuleme kubeera awo tubonaabona. Andi kati ekyo kyekyabaleetera obbagoberera ne mutuvuma kati abaatuvumanga luli ku lw'Amayiga kati mwe mukola ki? Siriko kubavuma mwe mumuvuma. Kale abamuvuma abaatuvumanga luli nga tumwogeddeko kale ate be bakola ki? Be bamuvuma. Abaganda mubeere bagezigezi ng'obwana bw'emisota. Katonda alina ekintu kyeyatuwa ekyenjawulo ekyokufumiitiriza. Mufumiitiriza ku bintu bye twogedde. Kati gwe bino byogamba nti nze nzire mu kamera yo ngambye Mayiga ntuwe kabaka. Siri mu buguyavu. Sisobola namunyiga Mayiga. Nanga nziremu ebyekisiru byaddamu abantu. Omanyi lwaki Mayiga addamu ebyekisiru? Simanyi. Era nze bwe ndiraba omutaka yenna n'omuntu ategeera mu myaka nga agamba nti Mayiga tuwe kabaka. Ne bwobeera gwe sigenda kuddamu kwogera naawe. Nga nze manja kabaka ewa Mayiga. Temulina buyinza obanja Mayiga kabaka. Tumubanjani. Mayiga mumuyita Katikkiro waawa. Katikkiro wa Buganda. Owaawa. Kabaka ow'ebbali ow'ebweru. Katugende. Ndendako katono nnyo. Kine kano ka point ka kulowoozaako nakusengejjanga Abaganda. Atali Muganda gwe vumira nala comment yenvuma kana ka point ngenda kuba ntono si Muganda naye sijja kunyigira. Mayiga tukkirize kati wetutudde wano okujja ekifaananyi ekituufu. Kale Mutebi kabaka wammwe. Bwe yakwata Ddamula eno mugimuyita Ddamula yagimukwasiza bweru waaki? Wa Lubiri. Ensobi gye mukana muyita kabaka waawa? Webweru. Nitwabe tugamba nti Katikkiro waawa? Webweru. Kati omuntu gw'omuyina okubuuza Mayiga nga abuze. Lwakuba nti ye Mayiga bwe bamugamba nti Katikkiro yafuna excitement. N'atategeera Katikkiro waawa ayina kkoma. Kamala byonna.
ayina we bikomi byokumala kamala byonna kina we kikoma kubanga oli goba yavako ekitiibwa kyobakamala byonna mu nnyumba batanda bezaala ayina byeyakola ebitali byono kati Mayiga n'afuna excitement n'alaba nga ageze nnyo kubeera Katikkiro wa Buganda n'atakola Katikkiro byalina kukola ki n'ayita ne weeyandikomye n'ayingira mu bakama abataka kyatalina kukola kati Mayiga omuntu gumuyina omumubuuza ng'abuze abeera mutongole sekasujjulubinga nindako mbabuuga ogenda kano ka point kakulu nnyo ogenda kwonoona Mimi's Glam bebakola makeup n'enviiri ebiri classy with quality balina ow'abagole n'owa buli mukolo gwonna kabeggwa ayagala okushayina obushayinyi basomesa makeup n'okusiba enviiri z'abagole basange Kwarwa Park Plaza room CB 157 oba bakubire ku 0702 004327 Mimi's Glam, eyes as you like it. Mayiga gwe nnina omusaba oba omubuuza ng'abuze oba gyali alina kubeera mutongole wa ku kyalo alina kubeera wa muluka alina kubeera wa gombolola na wasaza awo be mubuuza nti kaggaliwa naye bwe mba njagala okumanya Mutebi gyali gwe nsookerako ddala okubuuza Mutebi abeera kati kabaka w'emyoyo mugumuyita simuye abamu bamuyita Katebe abala muyita Katebe nze muyise kabaka w'emyoyo gwe nsookerako ddala bamubuuza nti kabaka aliwa owokubiri alina kubeera Kasujjulubinga sinnatuuka naku mugumuyita Nabagereka wammwe nenze serimuyitangako era muyita Najjinda bw'ova Kasujjulubinga Katikkiro wa Mutebi w'omunju yaliwa kubanga ono Mayiga weebweru Katikkiro weebweru ye muyina mubuuza batongole bamuluka bagombolola na basaza era awo obuyinza bwe bukola ki webukoma Mayiga yasukka bwe muva ku anti mbaga yafuna excitement bwe muva ku Katikkiro we ow'omunju Kawuwa ayinza okuba nga taliiwo kati ne muddako Lubuga we kati Abaganda batayize ono simanyi yeereta mu lubiri bamubuuze kabaka aliwa ne Namasole mumubuuza mubuuze Masimbi ne Nakalyana kubanga Masimbi alina okuvanga ewa kabaka n'ategeeza Namasole biki ebiri mu lubiri Lubuga waaliwa ye bannange musolooza tubuulire kabaka aliwa kwagwa omukumira ki Kalinda gw'omutwala mu biro by'emboneko ku luzzi erinanywa amazzi Kalinda kabaka aliwa Seruti amuweereza omwe aliwa kati Abaganda muleke kubeera babuyabuya ffe tetubeerangako babuyabuya kuddira Katikkiro w'ebweru gwe baweera ddamu ly'ebweru olubiri tumubuuze kabaka kyobola banga nako kennyini akavubuka ako kabaddamu nga bwe kaagala kabaga mu lubiri taliyo yekka mubuuze baali nabo ate ng'oboge akavubuka nabagamba akavubuka kayina amalala kati kabaddamu nako nga bwe kaagala Katikkiro guyita nze si kunze ate Katikkiro takulya lyo lulangira olaba naaliwo nga Saabalangira simuyita Saabalangira kubanga n'omuggo gwalina Segulire ennume sirowooza nti Mutebi yagende wa jjajjaffe Segulire ennume n'amuwa amannya agava mu lulyo olwangira olw'emituba n'abeebika anti ogwo omuggo Segulire ennume abeebika be batuula ne batwa ne bagana muli olwange ne bajjayo ab'emituba ne bafuna amannya ameka Kawuwa oba Katikkiro w'omunju n'agatwalira ani kabaka agenda butereevu wa jjajjaffe Segulire ennume baŋŋambye mu mbejja juzi vanungi yangamba nezaali eyali mayiremu netu ya Segulire ennume wasigaddewo 150 n'amugamba mukama wange jjajjange Segulire ennume amannya gaagano bantegeza amannya ameka era Segulire ennume amuddamu mu nnaku 9 ono era erino erinnya alikolera emikolo ennaku 9 n'alyoka akwata obuyinza buno n'abuwa gwe bamugambye okubeera ani Saabalangira oba yafunye ate ne Saabalangira n'agenda Katereka okukola ekijjulo kimukatiriza muki mu bwa Saabalangira katulaba neesobola muyita Saabalangira kuba byonna tebyakolebwa ate katono muyite Katikkiro
leka naawe ate ebyo biveeko kati mbadde nsaba abalinamukko ku nsa mwebuuze lwaki munnaffe onoowa ebbanda gwe tunoonya gyali kati lwaki abantu bano tabalina mwalaba juuzi waliwo ono omuvubuka kankaka yabalaga nnyo koyo yali badde nga katebewe oba katebewe nga mumuyita kasijjulire nga mwamulaba agamba neeri tebanzikirizaayo kati mwe mwekube mu mutima ddala kituufu ono kabaka obutaba na bantu bano kasujjululi nga si abavunaanyizibwako mwenna ffenna yensonga lwaki bano abantu balina ekintu kye bakozesa nakati ekiri ku mikutu ekitambula kabaka tazaala kabaka kabaka azaala balangira naki nabambejja ate era ekyaviirangako bakabaka bedda okutta abalangira baganda baabwe oba kasujja olubinga okuba nga yavunaanyizibwa ku balangira abo buli mulangira nasobola okufuuka kabaka kubanga omuntu okubeera kabaka si nsikirano kasitoba mu luli olulangira ababimanyi bajja bitegeera balaba byendaba buli mulangira yenna asobola okufuuka kabaka naawe wano osobola okufuuka nsobola okufuuka singamba mpise mitendera kubanga obutonzi bweddiza obuyinza kati obutonzi obusalawo emyoyo egyo emitonde n'emizaale negitula negiga nti asinza okukola yono katumuwe ensonga eno era okuba ebirayiro ebyennyumba eri emiryango 9 gwomenyawo ettaka wayira kagamba singa kabaka alina emiriro okukuuma byali basanzeewo n'okwongerako ebyo byali basanzeewo singa lisawo olukomera wakati olwolangira n'abataka ab'obusolya singa lisawo olukomera n'abo abasaanidde okusamirira ebifo ebyobutonde kubanga ezo ensozi zolengera ziwalusi ziki ezowulira zirubuwa tebazisulako gobeera wansi wazo ogenda kukola mikolo n'omuzukulu afunye obubaka najja n'akiika n'agenda kujjudde amayumba kubanga kabaka okuba ekirayiro okufuna obubaka bonna bonna okuwuliza obubaka bonna bonna obunaava mu bantu ab'enjawulo kati abalangira b'ebika bya Buganda abaali ekajjago babasuula kasasiro eyabatwala Muteeso ate yajja aliko empewo kati obona bona obubaka babuvudde Teeso babuvuddewa bonna bonna kabaka oba obuwuliriza ate tebatuukira ku ggwe kabaka w'emyoyo kyobula banga twayogerako juuzi kakati ensonga eno gye tubaddeko nyeneyo njaggikonako kati temusobola kugamba nti Abaganda nammwe abakulu b'ebika abataka ab'obusolya nammwe abantu betulaba nti bantu bakulu oli bankizo ne mugamba Mayiga nti tuwe kabaka kyobula nga gambye akakavuka kabaddamu nga bwe kaagala Mayiga nkiddamu ogusemba muyina mubuuza Mutongole mulina mubuuza Wamuluka mulina mubuuza Wagombula na Wassaza singa abaabuze kye nabagamba mu katambi akaggwa timuleke nagamba nti bawamba kabaka bamuwamba tebamukiza kusinkana bataka omulimu gwatwekobe mulimu ki leka kwekobana n'ebika bwe biba nga birina ensonga zebimaze okwekobaana ne beekobaana bulungi ng'abataka ab'obusolya abo ensonga ezo ne bazitegeeza nti akawuuwa Katikkiro w'omunju mutwetere Ssaabasajja kabaka kabaka ne bw'abazze okwekobaana n'abataka baabo mutwekobe kwano beera bakama be jukira bye bakola n'omukolo abataka be bakola omukolo n'abaana baabwe ogumufuula Ssaabataka kaakati n'abataka ne wabeera nga zze okwekobaana nabo mutwekobe Mayiga olukiiko talubaamu oba Katikkiro yenna abeerawo n'ebiryo tebimukwata keera waba ayagala okutegeera ebyavudde mu lukiiko olwo ayina genda kati wabeera Mayiga ayina genda ow'omutaka ow'akaseera ow'omutima yamubuli ebyavudde muki eyo sayidi temukwata nako yali eno mu batongole ab'amasaza ate abatongole batongola ensonga eza kabaka okutandikira ddala mu bantu abasookerwako Owamuluka n'aziruka n'azigombola n'azigombolola ogombola mazigombola n'aziwa ow'essaza n'azisaza mpaka wali era zibeera mu bantu beeyo ebweru kaakati ensonga yonna temugamba abantu mbu bawamba kabaka tasinkana bataka teriyo woofiisi nti gweokulaba kabaka olina kuyita mu Mayiga yateekawo etteeka anti Abaganda tugamba nnyinimu mwatali teriyo bwakabaka nga kabaka mwoli nga ddala oli kabaka wa Buganda obeera kabaka w'abakabaka mu nsi yonna Mayiga ne yeeriisa enkuuli kitegeeza tudde okutegeera Abaganda nti nnyinimu mwatali ebikere ebikola ki Mayiga gwe olina obuyinza obukyusa abataka nga nerino olukiiko muyeekobaanira n'abataka be gwe tolubaamu Mayiga akyusa abataka tobiwulira gwe wa kamera tonabiwulira mbu akyusa abataka
asawo n'okusawo ng'ono mwali nalaba ono wekkobe gyali era n'ateekawo omulala byoba bye byaleeta ebizibu mu b'endiga lw'omwatuuke n'okufa byebyo kooti ya Kisekwa si yasalawo omuntu okubeera omutaka omutaka yenna ng'aseeredde akolebwa entindiri watunyumiza ku ntindiri zibeera ennaku 3 kwana kubanga mumugamba ebyaggawo tebiggwangawo kubanga nemmengo bamma mwogera ebigambo byammwe ab'omu nsozi betulaba bonna buwangwa naki nannono kaakati gwe nnono kyeki obuwangwa kiki ow'ekika akolebwa entindiri nebeerawo n'ateekebwako bannamwandu oba namwana atwala wansi w'entindiri eyo ente erasibwa ku kiswa so si bino muyagifumise effumu era bw'omala ogirasa gwe abagalagala bagibaaga bagenda ogibaaga nga gwe oli mu nnyumba eri entindiri eyo gyekoze eki gyeteekeddwa era nga tebannafulumya mu birogo guleeta mu lujja gweoba wafunyidde ebikomo byoyo abaddeko ngaani ng'omukulu w'ekika obeera wafunyidde entebe ye nga bagikulaze kuba ogitulyako mu lujja ne bakubika eddiba liri eri ente eri gye babaaze nefumu oba ofulumye nalyo nga ye ali wali ku kyoto mu lujja ne bakuleta kati emikolo mingi egitambula kuba kati bajja kubyonoona bagende nti aye ono kati kafudde nakibi nga yayogera bw'ati ebimu tubyesigaliza kaakati gwe toyina buyinza kukyusa toyina buyinza buleeta ono ng'ono gyali mulamu mumwebuuze lwaki omulembe guno mugwamu kati omulembe guno tugenda gwenyumirizaako ki lwaki gwe gubadde ne bakatikkira abangi buli muganda yina awulira knowledge oba amagezi g'owekitiibwa Mulika Ddaani kiki ekyamuggisawo mu myezi 8 teyabugumya Nambooge lwaki ono tavaawo ng'ate Ddaani Mulika tetujjukira kibi kye yakola kati gwe n'owuli oli n'atula Katambi nga tayina na nsonyi n'agamba nti namutabanyi wange ono Ddindo oba wasava nawulira akyogera n'agamba nti Kabaka yagoba Mayiga n'alemerawo nabiwulirako ebyo nze njagala omuntu aveeyo kuba twalaba TV nyingi twalaba amawulire mangi twalaba empapula z'amawulire twawulira leediyo nga zoogera nga ziranga Mayiga nga ajja gwe njagala gwokeera enkya bw'oba Abaganda nga bawuliza pulogulamu zo gwe tugambe nti yamugoba yalonda gundi tebbaluwa n'agiwereza ku mikutu gundi naffe tubuuze ono gw'otugambye gwe baalonda ki ekyagano genda mu buyinza bwo kuba tosobola kujjawo Katikkiro nga tolese eki mulala amuddira mu bigere ate kyetagisa nagamba nti yamugoba gwe lwaki gwe wa TV oba ow'omukutu gweweka gwe wakimanyako nawulira byogere kubanga tekyetagisa nze funye bukyanga bategaba mu 2016 nsonyiwa olupapula luno dukwatako batuuziza enkiiko nnyingi mu Bulanga owa olukiiko lwa Buganda lulina omwogezi waalwo yali ayimirira mu bataka ab'obusolya mu b'amasaza mu b'amagombola bonna babeera bazze n'abagamba nti okufaanana olwo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri asiimye abadde Katikkiro bwakoze eki era gwalonze okuweereza Obuganda oba okumukulembererako abantu be mu Buganda ye gundi mu lukiiko lwaki lwa Buganda tetwakiwulira ekyo oba Kabaka asituka najja mutwekobe nanyumiza bali beyekobaana nabo kati mulimba baani mu bamugoba n'alemerawo bamugoba batyo gwendaga ekiwandiiko ekyo nekigoba Mayiga nedda tulowooze tufumiitirize nze ndi Muganda nagamba nze emboozi zange obumanyi nti ozze kwekirenya sizibeeramu kuba sikuyitangako siina Katambi nti oba na YouTube channel noonya views nedda kati nze atanoonya views kuwaana bitaliiyo kugamba nti tulina okkuba eno kwegula obuganzi waliwo omutabanyi wange oyo yagambidde mbu yaŋŋamba tusooke tulwanyise Museveni tuyoke tudde eno nga ye yakugamba si yansinga obutayagala Museveni gwe keera entojje ya Katambi aka nga Nakibi nga aline Museveni oba ekifaananyi naki nina ekifaananyi nga Kyagulanyi aline Museveni kiri okay nedda yali MP nkuwa kyakulabirako saagala bya kisiro nina ekifaananyi ne vidiyo nga Kyagulanyi aline Mayiga kati gwe ndaga Nakibinge nga ndine Museveni ndaga Nakibinge nga ndine Mayiga bayina drone zaabwe ziri mu State House ezibabulira agenda okuttibwa ezibabulira enkiiko ezabaddeyo ne balagana ebifaananyi n'obutambi
gwe jjaya account yonna mu Uganda nti ya Nakibinge Museveni amuteddeko sente bw'osuubira nyizo tuwa ne Museveni nga nakimugamba n'abantu ne bakiwulira nti walinyire Lubowa emikono gye gigenda kubeera bwe gityo oba bazireetera mu bisawo nyizo tuula naye waba wakase g'osuubira nyizo tuula ne Mayega nga twamubalaganga nga yakajja ne batuvuma n'otuvuma n'azireese ayogere waliwo akatambi ke bansindikidde nga Dini Lubowa saava agamba nti Ssenyonyi sente ze yalya mutabanyi wange oyo Jembe Lubowa yagenda nti Jembe lya kuno nenseka ne ngamba mutabanyi wange nagenze kati afuukidde ddala Jembe yagambye nti sente abazijja ku airline civil aviation bazituusiza ku Victoria Mall bwe nali wano naye okulaga Shumba ku bigambo ebyayogera Franka yali badde agamba nga kubala n'agamba naawe Nakibinge wanjogeddeko kino naawe walya sente za State House ate nze abampita omuferera mbaagala nnyo nze bwe mba njagala sente okuzijja nkola ki manyiiwo ate oyo azirina aneetaagira ddala kuba yategeera obuwangwa era kakasa Museveni akimanya embeera yonna yonna eriwo nagyalimu yonna Nakibinge omulwanya muli jjajjange ombereberi yakimanyi era kakasa Museveni anoonya Naalongo gwe twogerako simba ate awo kiba kutiisa akaliro kaali kakawulira gwe temukalaba kuba buli wazinyenya buli wabaga nti muzikube bamuga teri obuzibu buvaawa buli musawo amugamba Nakibinge omulwanya muli nti ono gwe mmanyi ono era onagana naye ku nsonga za bino nti jjajjaawe muteese n'omusajja yakoma nani kulikawesa zeteese ne Museveni amaaso omukwano ge Museveni gwe tosuubira wammanze kuteesa naawe ateese nani kuba yo obuwangwa abwagala ye gyatambulira kubanga mpulira nnyo mukwano gwange ASP asiimwe ng'agamba yasamidde naye byaganye byasamidde naye byaganye nempulira luno ne lumbu yennyini ng'agamba asamira byaganye kati lwaki bigala ababuuza lwaki biganye ebyange biganye eby'omwana wange biganye bamugaa nti Nakibinge omulwanya muli yakomawo ate yadda ne munywanyi we Kibuuka Omulubaale ne Kibuuka waali nalabye ebisigalira bye nabyo Abangereza golowooza Abangereza kibadde kyangu okubizza bimazeyo emyaka emeka nabyo babizza gye buvudde bemuyita bakabaka bameka babadde nga tebabinona byasooka mbu kubatabula eveeko akaliro bakawulira akaliro kali mu Europe bakawulira weather yennyini embeera y'obudde bakuba akabadde Dubai Naalongo yanga nti gwe Dubai ogenda giraba si yaddungu bagenda kuwulira nti nze Naalongo kakati oyo w'entebe omusajja mukulu akalira akawulira n'ebigurupu bye byonna bikawulira kati nze bw'okeera enkya n'oŋŋamba mbu bino bagamba mbu yalya ŋŋandya kuki bwe mba njagala sente ngenda Ministry ya Health ne mbaga nti mumpe sente eddwaliro litandike bazimpa kati olaba Museveni anoonya kifaananyi kya full figure olaba anoonya kya Buchaman ne bano bayita ab'amagezi olw'ekyange ayogedde ku nsobize emmenge emyaka 10 n'emeka 17 gisukka namu 17 kyalinawo ensonga endala waneeno tunyigemu katono waneeno mu kutwala emmaaso Nacha Ebo bebokka abalina eddagala lya Habo eritaasa embeera y'omu kisenge etatambula bulungi ng'obutagenda mugga okunyomebwa mu size ne action eyazaalako ng'olubuto lukyabuze eriyonja mu museke n'okugoba mugaba okugattako emimwa egyaguba okusiiwuka n'okuddugala ate nga balinayo akapya aka Habo akuza enviiri za Nacho bakubireko ku 0778088371 omanye ebisingawo. Mwebale kubanga mukyaliyo bannange ffe tukyagenda mu maaso Ssaalongo nkyali naye akyanyumya ebintu bingi nnyo. By the way, Mayiga obadde omwogerako naye yavaayo nannyonnyola ensonga zino eri Obuganda n'agamba Kabaka yafunamu ebizibu Kabaka mulwadde era yagenda kujjanjabibwa abenge ye baggwawo ate kati abenge tulina kulika ayina obukugu obusobola okujjanjaba endwadde z'omulembe guno kakati gye nawulidde nti ali mu ddwaliro ly'abatabufu baaki banitwe gwe kyogamba teriyo wabika bano ab'ebika bagamba nti balumirirwa Kabaka tebakimanyi nti Kiwanuka yakujjako waya hey. Ngati ate
nze kamba bulyeko ekintu kimu nze omuntu akeera enkya nagambwa okwogera amazima kubanga kinkakatako okwogera ku Buganda engeri gyesanyiziddwawo kinkakatako okulaga abantu nti embiri z'abajjajjaffe embuga z'abajjajjaffe ebibira by'abakama bakabaka jjajjaffe gye baabatereka ensozi ziweddewo ettaka ly'ebika liweddewo kinkakatako sisobola kusirika tekitegeeza anti agituddemu ye mwana wa Mutebi Junjo tekitegeeza kuba nti okwogera ku mbeera eyo bwemba njogeddeko mba against Mutebi ate era kinkakatako kubanga katukirize nti kabaka Buganda mwagikwasa ani Buddo mwagimukwasiza ku myaka emeka 38 kati bano bakedde enkyawulo n'abagenda ne bagamba nti mayego okwata otya empologoma erinna Namulono n'ogituuza ebbali buli Muganda yenna nkiddamu akapapula k'omukulukazi buli Muganda nkiddamu olwaleero kabaka tazaala kabaka azaala balangira n'abambejja muyina ebigambo kati bw'oteeberezaamu kubanga kati kankibuuze ggwe njagala ompeeyo olusozi lumu njagala ompeeyo oba mbuli ensozi nga 2 yogera lumu lwokka ompeeyo ebifo byonna ebyobuwangwa nti Mutebi agenda okujja mu 93 byali bitundiddwa kanzijukire ettaka lyaliwo lyakola ki lyaliwo neeva mu Buganda mukulu wange omulangira Jjuko Joseph Kiyimba abeera nnyo n'omulangira Ndugu Ndawula ababusomesa ku Buganda Land Board kafa abooluganda twatisa ne mugaago okwatalirize nkwate wano abasomesa nnyo ku Buganda Land Board Limited si Buganda Land Board eri Limited egenzeewo ku mulembe gwani era Limited ani agituddemu kati buli Muganda yenna teebereza nti Buganda wadde mwakola ensobi kubanga mwakwata maliba tulabyeko kuba yekimeze waliwo omukulu yavayo naga nti ffe twalinda bamanye ensonga zino wiiki mmeka 2 nga tetubalaba naffe ne tufuata kifundikwa Bayibuli ne biggwa mutabanyi wange Lubowa n'amubuuza ne mutwala mbeera contented nga mente ebintu byakolebwa yamugamba twalize ye wa Museveni tumugambe tono simu tufa bigirewo ddala ye nga tebaamuvuma mulina ekigambo kimusiruwalizaamu abantu Museveni yazzawo Obwakabaka banaye ekintu kyo kya busiru gamba nti kikuluma kya busiru gwe njagala kati nkwaddemu eddakiika emu nnyonnyola abantu kye bayita Obwakabaka bonna omala okinnyonnyola nkubuuze ekyo bakizzaawo oba Obwakabaka bubeerawo lwakinze gwe okwasa obuvunaanyizibwa kati olwali waliwo n'akusinzeeko ASP Pastor Simu yabagamba Abaganda bakuuma Obwakabaka Obuganda bwakuuma Obwakabaka lwaki Obwakabaka busaanyeewo nga Kabaka amaze kujja olinga ayagala otugamba nti kyali kigenderere nakugamba wano olwaleka kati bavuma Najjinda ne nkugamba ddayo eri lwaki bwe mwakolamu mwennyini aba NTV mwabuuza abakyala abasoma ne Najjinda bagita Jinja Girls ne baba gonyino baguwa babuuza waliwo yababuuza NTV eggule yaliraga muwulira mutya omuntu gwe mwasoma naye afumbiddwa Kabaka era afuuse Nnaabagega babagamba yatugamba nga alifumbirwa Kabaka tuzayo yali WBS nabuuza Mutebi yennyini tokimanyanga ko gwe mu bulamu bwo ne mu myaka gyo toyina yadde omuzimu ogukuluusa nti essanga lya Mbogota bamuwala toyina yadde omuzimu ogukuluusa nti ono nankulu wa CBS kati eyatwala abataka entebe kati kankigamba Abaganda y'omuwala y'omu ku bawala abasatu Sanga lya Mboga taba muwala kuki Katrina uyo mumanye ebyammwe anti mumumanyi kuba temumanyi nze nagamba buli Muganda abadde alina obusungu nti Obote yatamuteesa ekyakigiriwo ddala era teyawaŋŋangusaako ku Kabaka yawaŋŋangusa pulezidenti wa Uganda kyembagamba nti yali nsobi muteesa okufuuka pulezidenti
yensobye okuleeta omulangira Daudi Chwa nga Kabaka Mwanga gyali mulamu yensobye yendagaano y'olwenda kyemungamba nti Buganda yalina ebizibu ebyali byetagisa protectorate y'Abangereza tebajja baba protecting wano anne we twandibawadde ne tandibawadde baali basi andi kyobola banga balwanagana noono kati omuntu yena bwagamba nti muzukulu wa Kabaka Mwanga omuntu yena bwagamba nti alimbigiri bya Kabaka Nakibinge bwe nebo boli ku mikutu gyawa n'ovuma nebo ate bajja kwetonda abantu bajje betonda n'aba commenting bajja kwetonda ate kati bampeza akatambi bukadde nannyo nga ASP agamba Nakibinge tetwamutegeera kati yabagambye nti obutambi bwange bagenda bumiranga makerenda nga byenayogera babirabako mulimu ne ya commentinga ebalo comment gye bandaga olina ngamba nti yabyogera nti bongeza ne bwe likolete genda kuzza ebintu bya Buganda musisisa mulanga ngandi naawe twali wano n'ogamba agenda bayitamu awo akyakale bimeka byenjogedde ne bibaawo kati gwali badde bwobuuza ebigambo bino byayogera yaani gwe nawe vaayo obyogere nga tosomye wantu wonna toli ku simu nti bakusindikidde kati olwali wekibanga Buganda tukkiriza nti mwagikwasa Mutebi nga buli kimu weekiri yali myaka 38 azadde ne ku baana oba oli awo Mutebi Buganda eyonoonese waali Abaganda battiddwa nga waali basibiddwa nga waali buli kimu bakikoze ku Baganda nga waali ate bino bye mutuvumira mu abagamba mutuvu tetuvoola bwe kibanga buli Muganda yali atudde mu lubiri ng'akoze bw'ati Mutebi n'abagamba nti tayina buyinza bamuwa byoya byanswa wawulira akatambi ako njagala okazze ng'akwogera mu pulogulaamu eno Minis Glam be bakola makeup n'enviiri ebiri classy with quality balina ow'abagole n'owa buli mukolo gwonna kabeggwa ayagala okushayina obushayinyi basomesa makeup n'okusiba enviiri z'abagole basange Kwarwa Park Plaza room CB 157 oba bakubire ku 0702 004327 Minis Glam eyes as you like it. obuyinza obumufuula kabaka owa Buganda ina busaba Museveni ne ba kabaka bonna bajjajjafa baloba busaba Museveni nakugambye nti wabeerawo emyoyo gye gikola ki gye gisiima kakati gwe n'olaba nti omuntu omukulu eyajja nga myaka 38 akulaze talina buyinza kati gwe okuba olabye ono mutabanyi we mu lubiri nga mayegazze naye n'ogamba nti empologoma erinda Namulondo kabaka tazaala ki tazaala kabaka azaala balangira nabambije naye uyo nawuliddeko ne mutabanyi waye ng'agamba nti mwali ludda wa Mutebi ajja n'emyaka 11 mu 9 mu emeka 93 ekirala nti mwaliwa yabikka akabugo Mutebi okubikka akabugo ku Muteesa tekimufuula kabaka oba Naggalabi omuntu singa abadde Muteesa n'ebyokubikka akabugo tosobola gamba ekiramu eddame lya Muteesa lyalamira ono obwakabaka omuntu okubeera kabaka naddame oli yamulamira kusikira musaayi gwe kyatandika nedda anti bagamba nti yamulamira nti yani olira nange omuntu okubeera kabaka byafuuka naddame nga Abaganda muwulire ebyekisiru ddame okuva eddala ku bakabaka abaaliwo gabeeranga malame nti ekiramu nti eddame lya kabaka ekyokubiri tosobola kuŋŋamba nti yabikka akabugo afuuka kabaka kino kamusomeseemu nga bugende nze ndi musomesaawe ono bw'abeera nga Mutebi owookubiri emikolo gye tegikolebwa na ku Muteesa mpozi nga ye Muteesa owookusatu emikolo egireeta Mutebi si gye baamunaanika nga Mukulunjuki bwe yagamba nti emikolo gyakolebwa baamunaanika emikolo egimuyita si gye Buddo si kubikka Muteesa kabugo ono ye Mutebi owookubiri nga bwe mumuyita tulina okugendeera ewo jjajjaawe ye Mutebi Nantatebuko w'olubereberye asobola n'okudda n'amugamba nti kino tokikola bwoti kuba ye Mutebi w'olubereberye jjajjaffe ono ye Mutebi owookubiri ye jjajjaawe asobola omugamba nti wategedde situka ogenda onone jjajjaawo Kabaka Lukenge Kiwanuka anaakukengeranga ebyokumpi n'ebyawa n'ebyewala ye jjajjaawe asobola omuloosa n'amugamba nti kati nze Kabaka Nakibinge alinnya ku Naalongo n'alambika ensonga kyamugende mukole kino olwo maama wange bwe yalavudde mu Amerika nga azze maama azaala Naalongo yamugamba nti nze natabaalanga bwenti nakolanga bwenti
nanona kibuuka kuba bano beeyogerera kati bakabaka kati Mutebi owokubiri Mutebi ow'olubereberye gye mulina omuwekera yalina omukkiriza kuba kati olwaleero Mutebi ow'olubereberye akugamba kabaka Sekamanyi oluva wali alumbanze n'angamba bintu byasoberawa so si Muteesa mbu yabika Muteesa akabugo twagende bamunanika ntukola emikolo bamutwala e Buddo ng'ate obutonzi bwali bweddiza obuyinza nti kati omuntu yenna okubeera kabaka bulina kubeera butonzi bwe busalawo emyoyo giri kyogezaako kati okutulambika Semakookiro ayinza n'obutafuuka kabaka singa emyoyo tegisalawo ye tuweeyo bakabaka ki b'omanyi abaali bafuzeeko oba okukulembera oba okufuga nga bakitaabwe ate okulamula Obuganda kale nga balamula Buganda nga bo bakitaabwe tebaali bakabaka kati okusookera ddala mu byonna kyemagende kabaka tazaala ki kabaka tuweeyo abalangira abazaala bakabaka oba kabaka eyazaalibwa omulangira kambuze kabaka omulangira Kalemera ali kabaka Kalemera teyali mulangira yali mulangira si yazaala kabaka Kimera yazaala Kimera gundi Lumansi omulangira Lumansi Lumansi teyazaala kabaka Tembo nazaala Tembo kati ebintu bino mubitegeereze mulangira Wampamba teyazaala kabaka Kayima namuzaala kati ate ye omulangira Goloba n'avaamu bakabaka bameka basatu n'avaamu kabaka Mwango olubereberye n'avaamu Namugala ne kabaka Kiggala kati gwe n'obeeraawo empologoma erinda Namulondo kati Buganda olaba yayonooneka kooli w'emyaka 38 kati ate no mugiyise empologoma mugiyise na mpologoma kubanga temulina bwongo kati ate empologoma eri empologoma ebaddewo enkulu eyammwe mugambe yagoba mayegga n'alemerawo kati eno empologoma munsonyiwe tajja kusobola kumugoba olwaleero Abaganda baali badde bagamba ate nze gamba kankubuleko ekirala kimu ng'ensonga eyo tugivuddeko buli Muganda yenna lekera okwesirwaza mbu yabika akabugo ku Muteesa mbu era twagende bamunanika nedda ono ye Mutebi owokubiri jjajjawe ye Mutebi natatebuka olubereberye njagala buli Muganda yali asamiddeko buli Muganda yali atereezezza empewo buli Muganda yali agenze ku musawo ng'alina ebimubonyabonya era omusawo akugamba nti abadde akulwanira entalo gwe nno oli wa mukisa bakuloze Solomoni bakoze naye abadde akulwanira entalo jjajjawo yalina omusambo guno gwe guze gukulwanira ki entalo so si taatawo akawanga obuwangwa buno tutandikira kuba jjajjaffe bwe buwangwa butukola ki era gubeera musambo wa muzimu gwa jjajjaawo so si taatawo gwe mbula baali bakigambeko mutatawo yakulwanira entalo kati mumwenyini mutugamba yalinnya ku Namulondo y'abajjajjabe so si eyakitaawe kati musenge gye bimwogera kambunage aba balowooza nti ekyokulabirako ndi against ani kabaka Mutebi njagala muddeyo mu programu the alternative ASP Pastor Simu mukwano gwange bagamba nti temwamutegeera nakibingi njagala ddeyo ku alternative natuula ku TV ya the alternative Uganda nenkowoola abekkobe akatambya kuwangamba wakalaba n'ab'ekinyomo nembagamba muyitire ku alternative gwe omutaka wa Kasolya n'Oweeno mujemba buulire ab'ekinyomo n'abekkobe kye muyina okukola naye wemba temuzze ku alternative ne babaleeta gyendi ekiseera kigenda kutuuka mulabe Mutebi ng'atudde waatudde nga n'amazzi bagali mugirasiba mu kacupa bagatokota bwe nakowoola ab'ekinyomo tebaalabikako n'abekkobe Obuganda bugenda okuddamu okulaba Mutebi nga bwe nabagamba wayita obumwaka nga gumu nga musajja watu aliyanga ayina byamira aliyanga ayina byalya ng'alwadde nembagamba nti wuliriza nembagamba Serunywanseeko twagenze okwawukanira essese maama najja kulera ne yeeyongerayo ne mutabanyi we Bulange Serunywanseeko nangana kibinge tudde gwe Buganda mu bw'omwoyo obutali bwa mabiri nze ngende nnyo Mutebi ono eyalimu okukuuma bye yasangawo asaanyizaawo ebifo byaffe kubanga obuvunanyizibwa babukwasa ye Buddo si Mayiga era Mutebi Mayiga si yasoose okubeera katikkiro we Mayiga baamuleeta lwa nsonga ne Mutebi gye yamanya talina buyinza bumugoba kubanga mukama wa Mutebi Museveni ye mukama wa Mayiga bakama ba Mutebi bano muyita ba Kakamega be bakama ba Mayiga
ne Mutebi wa Mung'oruka zaavuga era zatambula muziva wa Museveni mbuli abaganda omwaso ne muka ya Mutebi obiina kwa bujulizi obwakabaka tebulina ssente zisobola kugulira mbulira anti tukyebuuze tugula certificate ne akugambye kati mbulira kale mwagigula nze kyenjogedde kola ki nabagamba Mutebi yennyini ensonga z'omukyenda mu mwenda bwe zaayogerwako ye yawandiikira Mugisha muntu bame komanda bonna babaddewo bangi lwaki njogera Mugisha muntu namusaba abamagye 10 bimeka bibiri oli namugaa tulina abakulembeze b'ennono baki bangi tukuwa 10 mu mmeka mu nkaaga abakulembeze baki bwe yabagambye nti talina buyinza baba byebyanso Museveni yabagambye atya twakola endagaano mu bajjanga aba traditional ki leaders so si kabaka kati njagala ombulye ku myaka 38 Mutebi yali tayawula kabaka oba king na traditional leader nokola endagaano mu nti traditional leader muyina n'omusaala kabaka wa Buganda bamuwadde omusaala olwalo mutugamba ku mikutu nti bamuwamba nembabuuza bamuwamba butasisinkana bataka bamuwamba agende ku zibicha sinkana ebbalamu nejatambulidde yonna olwalo mwatugamba nti bamuwamba emyaka egyo giyiseewo nalabako nga Raila Odinga ayimiddire Mutebi e Kenya kubanga Mutebi nalongo yakakinsomesa nti Mutebi mutuuze wa Bungereza yabeera ebbanga ddene kuva mutuuze waki Mutebi musobola kuŋŋamba nti kabaka wa mwagenze Germany kabaka wa mwagenze Kenya kabaka wa mafulumyemu batusomesa ne yayite Kenya n'agenda ate nadda gye bamuwambira yandibadde ayitamu buyisi nodda gye bakuwambira tegera kulekerera abantu be abakoledde ki gwendaga akalwalira kenkana ennyumba eno nti Buganda owo wakabaka bukazimbidde Abaganda tulina masengere ebyamasengere biveeko nze omukulu mulika ddani nali muto ne waliwo yamugamba nti ffe mulangiro ebigambo byazayogera tuzze nga tubiwulira yaga nti owayi ndabye miliyoni 3.5 wano bazire sente oli agenda tegeka nkuuka naye ate waliwo ebisatu bino byabakama ba Mutebi ye amuyita kabaka ataano mbugega kabaka nambuuza Mutebi alina bakama be njagadde nkikwebuuzeeko lwa nsonga taatawo yali mukwano gwawuni gwa Muteesa nina n'ebifaananyi nga taata wange alina Muteesa nga bali bakola lungoza farm bali ku lugo lwa farm kaloli nagamba si mutuufu yeeyita gujja ngonja lule kwane Mutebi namuga nti okwawula abatali batuufu ogamba nti bakwagala genda ku nnyanja otwalule tuteekawo eddiba olituuleko ffe tuule ku lugali oba si ekyo tugende Wassozi tukume ekyoto ky'enkoma tunaabire mu muliro olwo yawula bazzukulu bajjajjaffe ekiwanuka ensaabwa kosobola okunaabira mu muliro twakikola Wassozi abala badduka misine ne ngamba laba ensowola akatambi kaliwa ate waliwo akatambi lwaki sigamye twakikolera mu Kulubowa oba twakikolera Kigongamye twakikola Wassozi era byampaka bino nze mbaga nti abantu si batuufu ne bagaa ffe batuufu ne bagaa tugende twalule ne bona kireeta mu kigango lunagendeyo omulundi gumu bagamba oyagala kutta bantu abalangira twaluza amazzi na muliro gwogamba si mutuufu jangu onjalule gwe byenjogera wabimpandiikirawa okimbuliza wano bakabaka abafuuka bakabaka nga bajjajja abo batata bwe baali balangira sikikubuulidde genda onoyize waliyo abalala kakati olwaleero ekintu kino muleke kubeera beewuusa tusengejje ebize ebikolobera ebikoleddwa ku Buganda ebikoleddwa ku Baganda ne ku kitundu kya Busoga ekiri ebunyolo omukama waabwe kooti yamuleeta gongambudde otudde eri nti gwe omukama ninga kooti yasalawo gongamba nti oli mutaka wa Kasoera nga Kisekwa yasalawo Kisekwa kooti ya buwangu kakati ekintu kyoyogerako kikusukkako bwe nakola ab'ekinyomo bagenda okuddamu n'abekuba okulaba Mutebi njagala buli Muganda akijjukire nga nakyogera nga musajja wattu ebintu bimusobyeko Sserunywa Nsereka amunywa naye omuntu agambye nti nvudde sese mu bw'omwoyo oba mu bubaka naye nkomyewo ne Sserunywa Nsereka agamba agenda kunywa Mutebi naye ensonga zayogerako mu jjenzi bagambe oba nzijonzi bategezeeko ze mulina okutereeza kwa lwali lukiiko olwalimu nejjajjange Lubowa naye nziba ebibuuzo ebyali mu lukiiko nempita ab'ekinyomo n'abekkobe bajje mbibategeeze babitereeze tebaalabikako
bwemwaddamu okulaba Mutebi ng'ali bwatu temwagamba tunoonye Mulangira mukatambika na kaza alternative yogera ku mbeera eno tugiraba ddala kitufu alinganga ayina ekintu ekimunywa alinganga ayina byagaaya Mayiga yasituka ng'agenda Pemba ng'anoona majiini aleesa amajiini agaleetedde mukama we naye nga teyeebuza lwaki afaanana bw'ati si ensonga eno yalina okutereezebwa ab'ekkobe n'ab'ekinyomo lwaki Sigamenti yagajja Kenya ekigambo kyenjogera kiteeberezeeko ngambye Pemba nalibadde ngamba yagajja Gulu yagajja Kotido yagajja Arua nga galeetera mukama we era ne Luwa Wasava agambye nti bwe yajja nga alabika bw'atyo ensonga temwagitereeza mwakola bye mwagala ng'ekirwadde kigenda kikula kati Kiwanuka n'agamba nti bwe kiba ng'ensonga eno temwagitereeza nze kamubagireko waya yajjako ekyo nebuliraga ku muntu ki kati mungamba nti Buganda erina abasawo Buganda erina abantu abaliko empewo nga tebannaba kutegeera bintu bino Buganda eweddewo kati bwe kiba nga nze nabalabula ne mbagamba nti mujje mututereeze ensonga eno nogamba nti simwagala sirina buyinza kwogera ku bintu bya Buganda ebyoweddewo ng'olio nze nzikirizibwa okwogera ku byaffe kuba ssemateeka waffe bw'omala mukulambulire agamba nti tujja njogera egamba nti empawo kyetwala ne Kabaka akola ki avunaanibwa kwaga okubeerawo nga gwe Kabaka wa Buganda si gwe obeera nannyini bwa Kabaka Kabaka w'ennyonjo buli kimu yabeera akikutte